Nga 12 Ogwokutaano omwaka 2013 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasiima n'alonda munnamateeka Charles Peter Mayiga okumulamulirako Obuganda. Amangu ddala nga Katikkiro Charles Peter Mayiga akwasiddwa Ddamula yayanjula enteekateeka mwagenda okuyita okukomyawo ekitiibwa kya Buganda mu kifo kyayo era n'ayanjula ensonga Ssemasonga 5 ziyagamba nti singa ziba zitambuliddwako Buganda tewali kiyinza kugigaana kudda ku ntikko. Ensonga Ssemasonga 5 mwe muli okukuuma, okunyweza n'okutaasa Nnamulondo. Eyokubiri okugabana obuyinza mu nkola eya federo. Ssemasonga eyokusatu okukuuma ettaka. Eyokuna okukola obutaweera. Eyokutaano ye Ssemasonga ey'obumu. Mukuuma Ddamula ensonga Ssemasonga 5 zino yazanjula mu kiyayita enkola ey'omulembe omujja. Ensonga Ssemasonga 5 zino Mukuuma Ddamula yazinnyikiza eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka ng'atalega ebitundu bya Buganda mu nkola gye yatuuma ettoffaali. Era eno mwavaamu ebibala naddala okumaliriza ekizimbe Masengere omuli CBS, BBS, Buganda Land Board n'ebitongole ebirala. Katwogere ku Ssemasonga ey'okutaano ey'obumu naddala mu bannabyabufuzi. Munnamateeka Charles Peter Mayiga ng'atambulira ku kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka yasalawo okusembeza bannabyabufuzi bonna okuva mu bibiina eby'enjawulo era zze akyogera lunye nti kasita okkiriza nti Kabaka ye kitaffe buli muntu wa ddembe okukiika embuga ne yeeyagalira mu Bulange awatali kumukuba ku mukono. Kino kituukiridde bulungi mu myaka 12. Anti Katikkiro kumpi asisinkanya abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi bonna okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezitwala Buganda mu maaso ne Uganda okutwaliza awamu. Katikkiro Mayiga mu myaka 12 akumye bulungi abantu b'Omutanda awatali kusosola. Buli mwaka ng'Obuganda bujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wabaawo enteekateeka ey'okudduka emisinde mu bunabyalo. Era wano ensonga y'obumu yeeyolekerawo nnyo anti bannabyabufuzi okuva mu langi z'ebibiina eby'enjawulo beetaba mu kugula emijoozi ate ne mu kudduka. Abamu ku bannabyabufuzi be twogeddeko nabo ensonga eno bagyogeddeko bwe bati. Njagala kwebaza Katikkiro wa Buganda Mukuuma Ddamula nti atulambise bulungi era yajjira ddala ku mulembe nga muvubuka. Ekisooka aleese enkulaakulana nene nnyo. Wano ku Masengere we tuli twabeerangawo nga tutuula wansi mu basement nga kwegamba mulinga abatudde ebweru naye kaakati kizimbe kikino gali kwoleka. So ndowooza nti nno akoze alese ettoffaali n'omukululo mu Buganda ne mu Uganda era tegugenda kuvaawo. So tumusabira ate era naddala ffe bannabyabufuzi azze atulambika. Yes, abaddewo mu mulembe ndowooza ng'ebyobufuzi byonoonese kubanga mu kiseera kino bannabyabufuzi bavuma abantu tebalina gwe bateekamu kitiibwa, naye ye afubye nnyo okubeera nti atambulira wakati nga bwe tukimanyi nti Katikkiro ayaniriza buli munnabyabufuzi oba wa opposition oba wa gavumenti oba wa kibiina gundi oba wa kibiina gundi. Oluusi tumulinye ne ku bigere, oluusi abamu ne bamuyisaamu n'eggaali, naye ndowooza Ssaabasajja yalonda bulungi kubanga asobodde okubanga mu mbeera eyo yonna asigala nga ali focused, asigadde nga ali soba. N'olwekyo twagala okumuyozaayoza, twagala okumwebaza n'okumusabira ayongere okututwala mu maaso nga Ssaabasajja akyasiimye. Nze John Ken Kyamuddeman yaliko member of parliament wa Lubaga South ate nga nzeera president wa Conservative Party. Kwebaza ennyo Katikkiro wa Buganda wekitibwa Charles Peter Mayiga olw'okufuga obulungi Obuganda. Wekitibwa Mayiga mulina kakakwate kubanga mu Buganda omu bwe twasoma mu St. Andrews College James Kato ye yalinga sekenda wange mu debating society ya St. Andrews College ekitofu. Ate era mwebaza nnyo obukulembeze bwe bukyusiza nnyo ekifo kino eky'Emmengo ekya Bulange. Ojja mu Bulange wano bakwaniriza ne bakuyamba mu buli ngeri yonna. Ate n'abamusajja omwegendereza emirundi mingi azze ayogera ku nsonga eziruma ku bantu nga takyankalanyiza bantu ate ng'akozesa obuwombeefu n'obwesige
n'okulaba nti ayogera kimpowooze naye nga alemera ku nsonga. Ekintu ekyo kimutunze nnyo mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, okulaba nti abantu bangi nnyo mu Buganda bandibadde beekyekinga ku mpisa zaabwe n'obuntu bulamu. Obuntu bulamu kintu kikulu, kubanga omu ku bawandiisi abatutumufu Professor D.A. Law wa Cambridge University eyakola research ku Buganda Kingdom yagamba nti bwe yeetooloola Obuganda yasanga nti character sketch ey'Abaganda bafaanana bwe bati: bakkakkamu, baagala nnyo omutonzi, batera n'okusaaga, ate balina ensoyi. Ebintu ebyo bw'oba obigasse n'obuntu bulamu olabira ddala nti omwana wo, omukyala n'omusajja nga babikutte obulungi basobola butabeera bawanguzi. Okusookera ddala njagala kwebaza Mukama Katonda ne Ssaabasajja Kabaka olw'okulonda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda okumukwatizaako emirimu gya Buganda, okukuumaddamula, okumukuumirako eddamula. Ensonga ettaano ezo z'omenye Katikkiro ze yalaga mu myaka gye gino 12 egiwera ku Mande azirambise bulungi nnyo, naddala ensonga eno ey'okutaano ey'obumu mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna. Ekiseera kyaliko wano ng'abantu abawagira ekibiina kya NRM bawagira gavumenti nga okumuwulira nti azze Mmengo oba alina waali nga lutalo lw'amaanyi nnyo. Ne Katikkiro yajja n'enkola nega nti mwenna muli bantu ba Ssaabasajja Kabaka, nze kuweereza Ssaabasajja, nze kuweereza Buganda. Oba oli Musiraamu, oba oli Mukatuliki, oba oli mulokole, oba oli Mukristaayo, mwenna muli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Oba oli wa NRM, oba oli wa DP, oba oli wa FDC, oba oli wa UPC, bwe kasita ogamba nti Ssaabasajja Kabaka omukkiririzaamu era yakutwala, nja kutambula naawe, Buganda ejja kutambula nayo naawe. Era kyova olaba mu bbanga lino ery'emyaka 12 Buganda etandise okutambula olugendo oluzijizza ku ntikko ng'era bw'abadde ng'agamba, kubanga abantu bonna bali bumu. Bwe tutuuka mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka, ebibiina eby'enjawulo byonna olaba nga bijja. Wabaawo ensonga ekwata ku Ssaabasajja Kabaka, ensonga ekwata ku Buganda, oba ba NRM, oba ba NUP, oba ba FDC, oba ba DP, ebibiina byonna political parties ez'enjawulo byekwatira wamu ne byadressing ensonga eyo. Bwe kiba kya madiini nga waliwo ensonga eyagala okukolwa wano, oba oli wa ddiini ki, oba oli mukazi, oba oli musajja, oba oliko obulemu, oba oli muvubuka, oba oli mukadde, bonna Ssaabasajja Kabaka yabaleeta n'abateeka mu kisinde kimu ekitunuulira Obwakabaka bwa Buganda. Kale nze ndi musanyufu nti ensonga eyo eya namba 5 ey'obumu mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka agikutte bulungi.